poliisi mwebale nnyo, mwebale kututa waigulu. Ife tukoba nti tugenda kutwala Obwakyabazinga mu buntongi era tugoberera eno nediriwa mubakulu baife Buganda ssebo Bakyabazinga gana oyogere ku bali abantu bano era ndikwenda okwebaza mukulu wange baba wanaava wano ng'amaze okola ebibye ayida abakwewange nenza okulopera naikiriza okwidda okunkyalira ku maka gange nze ninzaani baba webale kumpa bukulu buno nze nakukyaza akatuukiro wa Buganda ayi baba omuboneranga irala banange musembeze wale obudooko oli bwaimu abalikola wano abamawulire omulina reporters musembeze wale Obwakyabazinga takangula ku idoboozi mwena mwena n'amawulire omugaigule gabenda Obwakyabazinga kuvugera ku yosi n'Obuganda ne Uganda katuukira Dr. Joseph Valansekere katuukiro wa Buganda ekitiibwa Charles Peter Mayiga ba ministers ab'endawulo mbitibwa byemu okuva e Buganda baniriza ba ministers oluyi luno okuva mu Bwakyabazinga bwa Busoga na buli muntu mu kitiibwa kye musangaire okubabona. Olunaku olwaleero lwa byafaayo ino mu Busoga kubanga tukyaziiza Katuukiro wa Buganda obutongole nga idye okuwayamu ku niife. Tubalina ebiduubo bingi bye tuva okuteesaako mu mitingi etubairemu era nga bibaire byankulaakulana wakati wa Buganda ne Busoga ne Uganda okutwaliza awalala. Ntwala omukisa guno okwebaza Katiikiro wa Buganda ne ttiimu yonna yonna olw'emirimu egy'endawulo gye bakoleire Obuganda ne Uganda okutwaliza awalala. Nayongera okubeebaza okuba nti omukwano guli wagati wa Busoga ne Buganda bagongeiremu amaani gubairewo era tugire nga tugongeramu amaani nga badaada baife kuveera neira tebagire nga baba ekitole era tweyamye nti twidda kwongeramu amaani tukole programs ed'endawulo tugemaganiire walala tusobole making sure nti kingdom zido mbiriri engeri tulina ebizibu ebifaanana awalala tusobole okubigamaganira walala tuyamba abantu baife tubaweereze era twongeze eningiza mu maka n'okubeegeresa ebyobuwangwa n'ebyenono. Mbeebaza mu butongole olw'obuwagizi n'amaani ge baataamu mu mbaga ya mwenemu omwaka oguweire. Twalina bawalala kuva ku ntandikwa tibaatusuulirira era n'okutuusa olwaleero tukaalina bawalala. Nongera okwebazaako enswiso Kabaka wa Buganda olw'omukwano guli wagati we n'Obusoga ninze kubanga ebiseera ebisinga agiire nga mpa amagezi engeri yali nti abaire emyaka mingi okunsingako kwegamba oluganda olutulimu lwabanga lwa waigulu era nga tutambuza tutya emirimu era twongera okusaba Kibumba ow'enkabi amwongere amaani amwongere enkabi yeene era asobole okuba nti akulembera Buganda nga buli walala ate nga bukalamu. Ng'amaliriza mbendeza emikolo emirungi
gimwidiyeku ene waife Busoga era twena twida kugyetabamu n'ensonga eddi ndi mwogeireko edy'omupiira tidda kusobola ajja mu details kwa mu byogereku twida kubituukiriza kubanga tuli kitole. Mwebale kwida tubonaku era tubengeza kutambula obukala mu Busoga muno era nga bwe mugiddi nti it is one of the tourism hubs, mulambuleku n'ebitundu ebindi ebyobulambuzi mwongere okutegeera Busoga bwefaanana. Busoga okwisanya n'amaanyi.
Don. Shada okubye mushadi osho mukozi kumpe buzum yum ali kwogera ngona kola sana ya story kumalira kate bana Ompulira iwe fala abagira ana kubira mu lubiri ompulirawo testing 1 microphone 1 2 and